I'm so grateful to be at this function, and I actually appreciate the way parents have turned up at this graduation ceremony of top class 2024. Omugenyi mukulu, our chief guest, we are so grateful for honoring this invitation to accept and come and become the chief guest of this function. Mu masomero ogobwananyini private schools in Uganda tutwala almost 65% of education institutions. Now, among the private education institutions, ngolamu nga national chairperson for National Private Schools Multipurpose Cooperative Society. Tuweereza amasomero sente ezikulakulanya amasomero ezaabwe babaziyiterawo ate babazikozesa. So nze bandonda nga national chairperson waabwe. That's why olaba amasomero gonna oba n'abakola olukungaana nga luno olwa graduation, they invite us to come and make communication. Kids Joy is part of our schools under our cooperative society. That's why we have come to represent them. I'm so grateful. Nze ng'omuntu, I'm also a teacher by profession in the secondary section. I hold a bachelor's in education. I hold a bachelor's in law. So nandibadde nina master's degree naye nina degree 2. Ndi musomesa wa secondary education, musomesa oluzungu. Then because of the function, I will not talk much. I will only pledge that abantu abali wano abaze ku mukolo guno, if you also own a school, it doesn't matter whether it is a nursery school, a primary school, a secondary school or tertiary institution, muje mutuyungeko tukolera amasomero g'obwananyini wamu. We want to work together to develop our schools together. That's why Mr. Ine joined us to work together in developing all private education institutions in Uganda together. Omwami ono ow'amawulire owa KTV munsawo nga tulinamu miliyoni 19 okakana nga miliyoni 8 ye balance. Chairman PTA n'agamba nti abazadde bano abatwagala ennyo mikwalo gyaffe bwe twayita ku lunaku bwe luti miliyoni 8 zinaatulema. Ladies and gentlemen, nze kamwa koogera management giwadde miliyoni 4. Are you there? Ensawo eyo gitaddemu miliyoni 2. Wow! Wow! Thank you very much. Ladies and gentlemen, tugenda kufuna abantu era guno omukolo erinamu omukono ogw'amaanyi. Vision Fund yatuweera ddala sente emitwalo 8. Netukozesa sente ezo omukolo gutambula bulungi. Gye muli? Kids Joy was the foundation of your profession. Thank you so much. DJ Tony. Right. Thank you so much. We respect you. It's very fast as footballers, eh? DJ
Tony. Thank you so much. Footballers, please come back for a photo. Footballers who have just got a medal, come back. We have so many footballers. P1 teachers, wow. These are not only footballers, but we're about the whole school, right from primary 1, we have footballers there. So we want to take a group photo with our chief guest. Thank you very much. To be the best, number one, and nothing less. Lead me to my DJ. Thank you so much, and continue playing football to higher heights. It is a problem. Tusomesa etwala ebyemizanyo. Ebyemizanyo bibeerayo every second term. Bwe twagenda mu tournament twakuba abantu that is day and boarding naye gasomero ddungi. Amazima gali nti ebirooto byange byagala ekisinga. Buli bwe neeba ndowooza ekisinga. Are we together? Teacher Robert n'omufumbi waffe mutegeke emmere, mutegeke ebyokunywa. 47,883 ogenda okulaba ng'asigaddeko katini. Director bayinza bamugoba mu nnyumba akwako akasigaddeko. Twaziteeka mu bintu by'okukulaakulanya ssomero. Kati singa muzadde kakutanda n'otuuka ku ssomero n'olaba kye tuli mu kukola ojja kuba nti esente ddala twazisasula. Tutaddemu fulowa mupya, siringa omulungi, tunateekamu amadirisa, tugenda kukola essomero ery'omulembe. Are we together? Sente zammwe tuzongera muli bwe tuzifuna tuzongera muli. Genda okusasula loan obutonotono. Our chief guest, ettaka lye tuliko funda chairman PTA bwe twafuna olukiiko mu second term awo n'agamba tufune ettaka outside Kampala, Wakiso Road, Mutiana Road. Finally tufune ettaka ku Mutiana Road, 2 acres and a half. Bannaye mufeeyo nnyo ku baana bamwe kuba abaana ba famire yammwe mu kika kyammwe fe abakazi tebafunira bazaalamu abaana tetwajjirira kubalabirira tubalabirira mu bintu ebimu ngaffe abakyala naye ate obuvunanyizibwa bwe omusajja gw'obusuula nsonga ki ekusuuzaawo abaana bwe n'otambula n'ogenda mukayo wadde gamba nti abaana bange bali mu mbeera ki musajja mulimba nnyo oba mukazi omukyayi tokyayira mukogo ati baana abaana basigala bafamire y'omusaayi gwo bannaye tuli banyiivu nnyo ku abakyala naye olwensanze abasajja basuddewo nnyo abaana abakyala batwenyigidde mu baana bafaako naye simanyi nsonga eva ku ki abasajja tulekera abaana kinnumiriza nga nze omuzadde nina obulumi bunene nnyo ku mutima gwange kuba nga nze mbeerera abaana bange obulumi bwempitamu
bannange tusaba obuyambi okutuyambako ku baana baffe kuba twagala batuule babeere awo bamulekwa agala basomeko nabo batuuleko nga basajja ab'amaanyi babakyala ab'amaanyi. Tugambe nti bwavu bwe buviiriddeko kino abasajja abamu obutagala gira nti bwavu bwe bugize. Tebwandibadde bwavu naye basajja butafaayo nga bwo sijja kugamba nti bwavu wabula butafaayo tebalina mutima gulimirwa baana baffe. Fe abakazi batulabanga oba kale sikitegeera okwo mu maaso tebabuuza naye nga kyo si bwavu basajja tebafaayo. Francis Kirani gamanya gange wana kumukolo Akutidde Dr. Charles Mukama omukulu y'obulimi mu Uganda wanamanyiddwa tuzze kwetaba ku mukolo guno ku Kids Joy Nursery and Primary School. Omukolo gw'okukiikira omukolo ogw'ebintu ebyenjawulo ku ssomero kuno era nga tulabye abaana nga balaga ebitone abazadde bazze naye kyendaba nti abazadde okusinziira ku namba esuubiddwa abazadde babadde batono okusingira ddala abazadde abasajja so nga ate abazadde abasajja webateekayo omutima mu kusoma kw'abaana baabwe abaana beeyongerayo nnyo bagenda wala abazadde bombi muzadde omu tajja kusobola kyobola mukama yateekawo babiri so oba kusoma ffenna tubeeremu babiri omwana eyandikomye mu senior 6 ojja kulaba nga asuusizaawo singa abazadde bonna bakwatira wamu. So tukubiriza abazadde abasajja okwetaba mu bintu bino. Gavumenti yeekoze okwayo era si yeekubiriza abakyala okujja wadde ng'olumu twagala nnyo okugamba gavumenti kyetusaba nti okusomesa okuliwo okumala abazadde basajja manyi beefuula bize abamu bagamba bali bize kituufu naye ofisizaawo omwana wo lwasambi akadde n'ogendayo teri agenda baganda bagamba nyini mufu yakwata awakolaki awawunya teri muntu ajja kujja kusomesa wuwo kulabira mwana wo kubeererawo mwana wo so muzadde beererawo mwana wo n'emyaka gy'omwana wo kubeererawo nagyo gijja ate ekirala okukati okwo nti abaana abawala nabo tubalabye wano n'abalenzi naye okusinziira ku bye tulaba nti tutadde nnyo essira ku baana abawala ne tuleka abaana abalenzi so nga ate abaana abalenzi n'abawala balina okubeera wamu balyoke batambuze ensembo kati bwoleka kati nga amasomero wegaggalawo agasinga gali mu kuggalawo era gavumenti ndowooza puroguramu ya gavumenti egamba amasomero gaggalewo ku 6 gana ga pulayimale ne secondary kati nga lino eryaffe lya Kids Joy lina okuggalawo nga 6 kusinza ku tteeka ly'amasomero lya gavumenti ate bakomewo nga 3 ogwokubiri ebbanga eryo ddene emyezi 2 n'ennaku ziizo zigwamu kumpi ziri 20. Myezi 2 katulale myezi 2 abamu amasomero agamu gaggalawo nga n'ennaku tezinaba kati ebbanga eryo ddene nnyo omwana okubeera mu kyalo ate ng'alina mwana musoni mwana muto bw'aba nga tafiiriddwako bulungi mu bbanga eryo n'ekitono kyazze nakyo kyafunyeyo ku ssomero kiyinza okukola ki okumufa. Amasomero agamu gayambyeko ne gabawa kye tuyita holiday worker naye era holiday worker tajja kuyamba singa omuzadde tafuddeeyo. Kati abazadde abamu abaana babatwalanga kizibu era abamu bali mu kaaba nti abaana bakomyewo badde neyagalako badde nkomawo saawa zenjagala kati ebyo bikomye bazadde bannange nange ndi muzadde oba badde okomangawo saawa 4 abaana komawo nga bukyali olabe bwe bali olabe bwe basiibye olabe abantu abakyale waka nga tuliiwo
okay kubanga abaana baffe ensi tujja kwogera nga enjogera ennaku zino yayonoona omulala oba omuwadde ekizibu oli gwe wafaako oba omuwadde ekizibu kubanga agenda kutambula n'omuntu ataafiibwako so omulanga gwe tukuba nti amasomero abazadde gavumenti n'ebitongole byonna musosowaze omwana omulenzi naye ayitemu abalenzi tebafuuka kizibu eri bawala baffe kubanga abawala mubawulira yafiiridde mu muzigo yafiiridde mu bufungo omusajja yamukubye yakoze kino naye nga bwe wamuteekako amaanyi naye nga ate olaba otunuulidde abawalenzi teri abafaako so kyekyo kyetulaba era kyetusaba bayize patriotism kwagala ensi yo abantu abamu babiwakaniramu nnyo nti tosobola kusomesa muntu kwagala nsi ye naye Afrika tuvudde wala so nsiimye nnyo nti omukulu director atadde omwoyo gw'eggwanga mu baana ate naye mwennyini kyakulabirako asasula omusolo obusomero obwo mulaba obuggalawo ne badduka ne badde musolo badduka musolo weebale nnyo okay n'ekirala nti omusajja simanyi gyava bulungi meja wakirira ndimanya gyava gali very clean and super kubanga bo bagakola bateekamu nediini tebagakola nga bakwata mawulire bateekamu nebyobulimba wulidde omukulu ayine nanyina essomero yogedde bulungi ati essomero eri protected abaana batraininga buli kintu kyonna mulabewo omupiira mukulu chief guest abawadde medals kitegeeza bawangula amasomero agalimu ediini gakola bwe batyo agambye ndi parents pay to the maximum that is a religion also namwe mwibale kukwata ediini bulungi kusasula essomero fees bulungi lekulakulanye omulimu gwambaleza amasomero gaffe mu sipiiki y'omukulu ayina director muwulidde agambe ndi essomero lya Christian Foundation liri Christian based twasalamu ndi abakwata amawulire gaffe baba banadiini kyolaba abami bano omwami ono n'omukyala distributor Obende distributor and Luwelo distributor. I do visit schools to ask for partnership. Yakukyusa ennimi tujja kwogera mu nnimi ez'enjawulo. Ngenda ku masomero okusaba partnership. So essomero lino nalisaba mu partnership mukama wange kyeyanzikiriza sebo omugenyi waffe director w'essomero lino yanzikiriza moviti esobole okulungi ensusu z'abaana ate era nga naawe olususu lwendutunuulira moviti yayekukolako kikakasiza ddala bana tugikubireko mu ngalo omugenyi waffe omukulu akikkiriza director, our chief guest, our parents, our teachers. I'm called Custodeo Gracias from Moviti, and I welcome you all. As I'm here, I'm a guest, but which guest welcomes also other guests. Our parents are our guests, our guest of honor, and the director himself is now a guest on this occasion. I thank very much for our graduates. Our graduates, can you clap for yourselves? All of you clap. Abaana baffe bagenda mu luwummula oluwanvu. Oluwummula luno nabisabye abazadde bakuume abaana. Abazadde baleme okusindika abaana mu ba relatives oluusi nga tebali established. Gano olaba omuzadde ng'asindisa omwana ng'agenda wa jjajja akaddi yaweddeyo takyalina measures takyalina kontu. Omwana agenda wa jjajja ogenda kukomawo ng'ebintu byonoonese bamuwambye oba oluusi afunyeyo obintu. So badde nsaba abazadde tukuume abaana baffe tubateekeko eriiso ejjogi bano abaana gwe musingi ogw'enkya. Status obuzibu bwe tutera okusanga bwe tubeera mu maofiisi gaffe abo abakyala bwe batera okujja mu maofiisi n'obuuza omukyala taata alwa omwana ng'abantu ba ssente nga tugenda mugoba nti taata muveeko oyo alinga yafa
abakyala base nnyo babba baabwe ng'ate we bali. Oyo muveeko alinga yafa kyenkana. Kati statistics enamba esinga ogenda okulanga bwe boogera kwatira kwa ne teachers ab'enjawulo ogenda kulanga it has become a slogan. Kati mu bintu nga bino functions nga zino ogenda okulaba nga 8 ku 10 nga bakyala. Abaami beekweka badduka obuvunaanyizibwa bwabwe. Ate nsaba abaami batandika okulowooza ku baana be batwala mu masomero. Omwana bw'amanya nti taata talina contribution, tebimukwatako, tabifaako, abo abaana tubatera kupafominga bulungi kuba talina kyatya. Actually ffe tulina kyetugamba nti challenge begins at home. Kati omwana singa ategeera nti taata tebikukwatako eri gy'asomera buli mwana agenda kuwona. Abazadde abasajja mbegayire nti mukyalire abaana mu masomero, mujje emikolo nga gino egy'amasomero mulabe abaana bammwe. Singa enteekateeka eyo bagituleetera mu masomero ne bagamba nti singa abaana 6 oba abaana 10 bagudde bajuze foomu eno bagende mu skilling, ekitegerekeka bwe omwana waffe oyo ajja kuyamba. Obuvunanizibwa amanya mpitibwa Kahamere Aine, Managing Director Akutidde Joy Nansana Ganda. Essomero lyaffe ddungi, bazadde twesibisa abaana, tusomesa bulungi ate tumanyira okulabirira abaana. Olunaku lwa leero badde olunaku lulungi lwakutikira abaana baffe ab'ekibiina ekyatto. Leero tutikidde abaana 48. Abazadde bazze bangi, nsanyuse nnyo era n'abazadde bandaze nti baagala essomero. Okutwaliza awamu si bazadde baffe bokka ab'ekitundu kino, wabula ekyalo kyonna community baagala essomero lyaffe erya Kids Joy. Lwoyita oli omuntu ayogera ku Kids Joy, Kids Joy, Kids Joy, Kids Joy, erina kyekoze mu kitundu. Obubaka bwenyinza okwogera eri abayizi ng'abaana b'ekibiina ekyomusanvu, nandisabye gavumenti etunulire abaana bano abakola ebibuuzo by'ekyomusanvu, naddala abo baba nga bagudde. Abaana abo okugwa ebibuuzo oluusi si musangu, levo y'amagezi gaabwe oluusi ebanga awo weeri. Ogenda n'osanga omwana ng'akuze, nga mwana muwala ng'akuze, ne bigenda okukoma ebibuuzo nti agudde. Mwana wa myaka 14 naye ng'omubiri gusitusi, agudde ebibuuzo bya P7. Kati finally omwana oyo singa twabawo program eziyamba omwana oyo agenda kufumbirwa. Kati bw'amala okufumbirwa byebyo bye tuwulira domestic violence, agenzeyo nga talina kyamanyi. Nsaba gavumenti erowooze ku kintu ekyo, engeri gy'eyinza okuyamba abaana abo abagwa nga tebalina musango kuba oluusi amagezi gaabwe gabuma. Abeera puroguramu mu byonna. Ndakwebaza puroguramu za President Yoweri Kaguta Museveni, apps zino ez'okusikiringa Skilling Uganda. Ez'okumaliriza Nursary section nga bamazeyo ekibiina ekya top class. Naye kati katusabe class teacher wa Nursary ajja aba nga tusomera amaanya nga tubawa. Thank you so much. Banange Bobby Takola right. Ekitooki mukitereze, ekitooki ky'omwana. Alime bulungi. Ekitooki oba mukikoze mutya bannange, mukitereze. Kino waali, banange no. Now I have the child to hold the certificate. The flower should be aside. Is the chairman LC1 around? If it's around, please let me know. If the look into the camera. This is another unique parent. I see. Thank you so much.
smile. Certificate mujikwate bulungi ng'erabika.